ebyo byonna. Ne babuuza Baluki nga boogera nti tubuulire nno wawandiika otya ebigambo ebyo byonna ng'ojja mu kamwa ke? Awo Baluki n'addamu nti ye yambuulira ebigambo ebyo byonna n'akamwa ke, nange ne mbiwandiika ne Bwiino. Awo abakungu ne bagamba Baluki nti genda weekweke ggwe ne Yeremiya, so omuntu yenna aleme okumanya gye muli. Awo ne bayingira eri kabaka mu luggya bali abaleeta olugambo, naye nga bamaze okutereka omuzingo mu kisenge kya Elisama omuwandiisi. Kabaka yalina omuwandiisi, ne bamubulira ebigambo byonna mu matu ga kabaka. Awo kabaka n'atuma Yekudi okukima omuzingo n'agujja mu kisenge kya Elisama omuwandiisi. Awo Yekudi n'agusoma mu matu ga kabaka ne mu matu g'abakungu bonna abayimirira okuliraana kabaka. Awo kabaka yali atudde mu nnyumba ey'ebiro eby'obutiti omwezi ogw'omwenda, era omuliro nga guli mu lubumbiro nga gwaka mu maaso ge. Awo lwatuuka Yekudi bwe yamala okusoma empapula 3 oba 4, kabaka n'agusala n'akambe ak'omuwandiisi n'agusula mu muliro ogwali mu lubumbiro. Awo ekizingo ne kijjira mu muliro ogwali mu lubumbiro. So tebaatya, so tebaayuza byambalo byabwe, kabaka newankubadde abaddu be. No owulira, tebaatya. Kabaka bamusomera obunnabbi naye teyabitya. Okitegeera? Kubanga edda bwe babasomeranga ne bagamba kati olabanga Ninevi bwe yawulira obubaka Yona bwe yaleeta, bagamba ekibuga kyonna kyatya, ne kyeyambula engoye ez'obuyonjo, ne kyambala ekkutiya, ne batandika okwenenya. Naye bano bwe baabiwulira, mu kifo ky'okubiwulira mu kifo ky'okureact oba kuactinga nti Mukama atusaasire, bakwatibwa busungu. Kati olwabirimu tugambe olwabirimu nti so tebaatya, tebaayuza byambalo byabwe. Era twasoma era twasaba okuva ku 31st ti Mukama atukweka amaaso g'ababi, atukweka amaaso g'abalogo, baleme tulaba. Bwe baba beegaganudde okulaba, balabe musaayi gwa Yesu. Katonda abeko ekifumu akukweka, okitegeera, nga sitaani tasobola kulaba. Katonda abeko ekifo kya akweke emirimu gyo oleme kufuna loosi, akweke obulamu bwo endwadde ereme kulumbagana, akweke famire yo mubeere mirembe. Guno omwaka ebeere essaalayo, mugambe Mukama nkweka, akukweke. Bayibuli egambye yes, eyakweka Yeremiya oba yamukwekesa mukono gwe, oba yamukwekesa musaayi gwe, oba yamukwekesa kigambo kye, kubanga Katonda asobola okulagira ekigambo n'akigamba nti mukweke, akwekebwe. Oba yatuma malayika, nga bwolaba bwe yatuma malayika mu mpuku ey'empologoma n'akweka Daniel, empologoma nezitamulaba, n'asulamu ekiro kiramba, naye nga Katonda amukwese. Ye yakweka Yeremiya. Kati oyo yakweka Yeremiya naawe akukweke mu linnya lya Yesu, akukweke eri ennimi eziyomba. Kuba ennimi za okulamuguzi kagoye omulogo n'ayomba. Ofuna mufunye promotion ne bakukyusa ne bakujja mu office ne bakuteeka mu office endala, omulogo n'agamba
kati oyo yayita ki okujjako nga sinze nsaba Katonda akukweke omwaka guno kubanga omwaka gwali gutandika era yayogera n'agamba nti gwe Isirayiri ogenda kuyitawo okitegeera ogenda kusomoka era ne tusomoka ne tuyingira 2021 kati guno mwaka gubere gwakwekebwa akukweke n'ebintu byabikweke Mukama yebazibwe akweke bibyo ulya Bible egambye nti kabaka ng'atumye omanyi kitegeeza bamuyita simanyane babayita bane kati abambowa ne bawulira bubi ne bamutwala oba yali amutumisiza ndoza genda oba mupanishinga kati abambowa bawulira bubi ne bamuggyako omutwe kati olwagira n'abatumisa n'abagamba mugende mumuleete kandoza kati aboneredde nebagamba ffe twawulidde nti tumudde naye nagamba bwayiise temusobola kuyoolebwa batugamba ekitoo kyavaawo agamba bwayiise tebuyoleka infact waliyo tebuyoleka zone kiraka nozaawo wenyini infact era bagamba wali bwe bamuziika eyo zone bagita tebuyoleka kati nga yes kati omukulu asembayo waggulu ng'amaze okwogera nti mumuleere Yeremiya yali tainasi tasobola kuwona Yeremiya yali tasobola kuwona Mukama yebazibwe yali tasobola kukolaki yali tasobola kuwona naye Katonda abuuka amateeka gonna n'omukono gwe gubuuka amateeka gonna Bayibuli egambye nti naye Mukama n'abakweka bombi n'abakwata n'abakolaki kati abantu babeera bateesa nga Katonda awulira mwekyo ekiseera Yeremiya teyaliiyo ne Baluki teyaliiyo era yali tamanyi nti waliwo enkwe ze bakola okumusalira naye nga Katonda azuulira bateesa Bayibuli egambye nti Katonda atukweka enkwe z'ababi Katonda abantu balina enkwe wanje omuntu osobola kuba nga otambula naye bwoti naye ngaali mukulya mulukwe osobola kuba nga wakumetiwo naye ngaalina olukwe lwakulyamu kati omwaka guno tusabe nnyo Katonda kubanga bw'ataba Katonda tosobola kukwekebwa kubanga jjukira bali nga tebanabagenda wa kabaka mugamba bali basooka ne bamugamba mwekweke naye nga bandyekweseebwa kabaka gy'atamanyi Isirayiri yenna yamukulembera Yuda yenna yamukulembera wowe bandyekwese ne batazuulibwa Mukama yebaza okujjako nga Katonda akukwese mu bifo bye kubanga Katonda ayina ki ayina ebifo mwakweka abantu Bayibuli egamba etya mu Zabbuli y'ekyenda bikula Zabbuli y'ekyenda Psalms 91 ekyoyo ali waggulu ennyo mwe tusobola okumanyira obunafu bwaffe kubanga teri muntu ali perfect teri muntu atuukiridde kisa kya Katonda kyekikola ki kyekituwalira era kyekituyamba ne kituwalula ne kituleeta mu maaso g'omulokozi ne kituleeta mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo
mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo mwe tusobola okubalira ebibala eby'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Okuggyako nga osazeewo era nkusaba osalewo omwaka guno. Bw'onoolema okusalawo, Katonda agenda yagamba Yeremiya, kubanga ekiseera kyatuuka, n'agamba bagambe ne bwe banansaba sijja kuwulira. N'agamba bagambe sijja balaba, sijja batunuulira, era bajja nkunkowoola nsirike, sijja balaba ngenda kutunula eri bwe nti wanje. Katonda ng'akyusiza ensingo n'akyusa amaaso ge n'alema okutunula, kubanga eriiso lya Katonda liringa kamera n'okutu kwe era agamba nti okutu kwange tekukoze eki, tekugadde, kubanga okutu kwe kuwulira buli akuteeseza obubi, kuwulira buli apalapalanya n'eki n'ebigambo n'enkwe, kuwulira buli kuyomba kwa mulogo. Okutu kwa Katonda kuwulira era kulaba ne kugamba kati Katongola ali mu ddenja, kati kamusindikira obuki. Naye bw'otuuka n'otuuka mu kiseera ekyokuva mu position Katonda wakulabira, buli lwatunulawo alaba bbanga, alaba bbanga, n'abuuza kati aliriddawa, kubanga wasazeewo okukola ki? Okuva mu position wabadde akulabira. Sigamba nti bw'ova mu position wabadde akulabira n'odda eri ebbayi, sigamba nti aba takulaba, aba akulaba, naye Katonda affe teyeegatta na kizikiza. Katonda affe osobola okubibala ng'oliwa mu kifo ekyo yali waggulu ennyo. Bw'onooseeseetukamu togenda kubifuna, era ebiddirira biba bibyo. Kyobulanga ogenda n'osanga mulokole yali Katonda gwe yali alwanirira kati nga yerwanirira. Nga mulokole alwana, mulokole yeewolereza, mulokole anoonya okuyimirira, ate kitege anoonya okwesimba. Kubeera tegusobola kwesimba, tegusobola. Mukama yeebaze. Beera mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo, Katonda alyoka akulwanirire. Tambula n'obwegendereza, tambula n'amazima. Katonda atubanja amazima. Tuyimbye tusinziza mulima nti nsalawo okuyimusa erinnya lye ng'ebbendera mu bbanga. Mulokole gy'onootambulira ne bw'onoogenda mwaluwa ne bw'ogenda wa erinnya lya Katonda okyaliyimusa mu bbanga, oba oli ku bibyo. Oba oli mu kusimba liryo, oli mu kusimba bibyo oyisawo. Bayibuli egambye etya? Atuula mu kifo ekyekyama. Musa, Mukama yandibadde akuŋŋaanya ekibiina ky'Abayisirayiri n'abagamba ekyo kye musabye oba kye mwogedde ngenda kibakolera. Naye agamba Musa ti ekyo ky'oyogedde ngenda kikolera, kubanga olabye ekisa mu maaso gange. Mu kifo ekyekyama osobole okulabira ekisa kya Katonda. Mu kifo ekyekyama ekya Katonda mw'osobola okulabira ekisa kya Katonda. Mu kifo kya Katonda mu kukolagana mu purese kwegamba okubeera mu maaso ga Katonda mw'osobola okulabira ekisa kya Katonda. Mwaka guno tuvanga mu maaso ga Katonda.
wanje tokkirizanga kwekulembera, leka Katonda kulembere. Kyakuganya kigaane, kyakukkiriza kikole ki. Tokola kintu kyonna nga tosose Musa mubuuza. Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanyi erinnya. Wulira Katonda bw'agamba Musa nti nange nkumanyi erinnya. Owulira 18 agamba n'ayogera nti nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. Wulira essaala ya Musa ti nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. N'ayogera nti talindabako n'aba mulamu. Mukama n'ayogera nti laba waliwo ekifo ekiri okumpi nange, naye onooyimirira ku jjinja. N'ayogera nti toyinza kundaba maaso kubanga omuntu talindabako n'aba mulamu. N'agamba Mukama n'ayogera nti abantu wano kintu kino kyenjogera oba enneeyisa yange naye bw'oba toli mu maaso ga Katonda tasobola kiraba, kubanga Bayibuli egamba nti ekitiibwa kya Katonda bwe kyajja bwe kyakka bwe kiti. Isaaya n'agamba maama akamwa kange akamwa kange nagamba banange bulijjo ntuula mu bantu, abantu bentuula mu maama. Isaaya bulijjo yali takimanyi until bwe yagenda mu maaso ga Katonda n'akola ki, n'alyoka ategeera. Ate njagala nkutegeeze nti bw'oba totegedde ensobi yo obeera awo paka ng'omaze kusumululwa. Mulokole ngambira neibawo abantu abamu batambulira mu lugambo naye nga tebakimanyi nti bakola kibi. Agamba ambulireko Emiri, okubuulirako Emiri kyokka nti maama Spencer kamubulireko ekyo kyona ekyo nakyo. Ani agambye kyogera? Kati omwaka ne gugwako ng'ali mu busibe obwaki obw'okugeya, ali mu busibe obw'okugeya, ali mu busibe olw'olugamba. Nagamba kakati labayo, gundi labayo yava ku bigere wano, gundi laba yafumbirwa, ffe tuli ku lujja, naye Mukama toli feya. Omusango olwo n'agukyusa n'agukola ki, n'aguzeri Katonda n'amugamba toli feya. God, you are not fair. How can you do this to me? You are not fair. I think you are not my friend. Era olabika ososola n'okusosola abo Katonda bakolera be baba bakeera mu kyaki. Nze nja kujja oluvannyuma n'okuntama nze byata okitegeera. Oli mu kwesiba, oli mu kwesiba mulokole. Kati zuula omwaka oguwedde biki by'obadde otambuliramu, era ojja kusaba Katonda ajja bikubikkulira akugambe nedda. Kati olaba Katonda ayogera, era Katonda we tumusaba awulira. Kubanga Musa ate Katonda Bayibuli etandika egamba nti ekyo kyonsabye ngenda kikola ki, ngenda kukikola kubanga olabye ekisa mu maaso gange. N'amugamba ekyo ngenda kukikola kubanga olabye ekisa mu maaso gange. Katonda bw'ati wamugamba Musa. Musa
musa neyeyongera namugamba leka nkulabeko n'amaaso gange bwenti. Namugamba ekyo tekisoboka kubanga bwekigona okiraba ekyo otuusa okuyingira eggulu. Wani oyinza okusibira mu kifuba kya Ibulayimu. Namugamba ekyo kijja kikola wabula ngenda kukweka naye ekitiibwa kyange kigenda kulabika. Nsaba Katonda akukweke naye ekitiibwa kye kirabikire ku ggwe mu linnya lya Yesu. Katonda alabise ekitiibwa kye ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Ku famire yo, mu mirimu gyo Katonda alabise ekitiibwa kye. Ku nnyumba yo Katonda alabise ekitiibwa kye. Katonda akukweka amalogo. Abantu ku nsi baloga wanje, abantu baloga naye atukweke. Atukweke Katonda atukweke wanje. Omwaka gwali gutandika ne mbagamba n'akamwaka ffe tulina okwegendereza bye twogera wanje. Tulina okukola ki? Okwegendereza bye twogera. Katonda alimu eteefuteefu tukweka naye naffe tusamwasamwa nnyo. Tusamwasamwa nnyo, twogera bino twogera biri, twemulugunya, tukola kiki. Bw'oba osabye essaala nga tekintu ky'osabidde tonnaba kirabako, gwe lwaki okonkuludinga nti tekijja kubaawo? Lwaki ogamba nti tekisoboka? Nga te Bayibuli egamba nti with God everything is what? Wanje kyeri Katonda byonna bikola ki? Kati lwaki owunziko ogamba nti kati gwe ebibyo bigamba wanje? Bayibuli egamba nti Katonda yazaaza Saala, yamuzaaza ku myaka emeka? Ku myaka 9 Saala yazaala omwana. Gwe lwaki ali ku myaka 4 tosuubira nti ogenda kuzaala? Obunkaawe oli wa 9 owulidde nga bwosese ne Saala bwatyo bwe yaseka. Omuntu n'agamba ogenda kuzimba ennyumba n'agamba n'akuba n'akakule n'agamba nkakutemye wanje naye nga muyina ebigambo bingi. N'akatema n'agamba nze ennyumba ezimba enju. Kati bw'oba ng'oli nnyumba lwaki oyagala okuzimba? Nanga namwe mutulekemu ennyumba ezimba enju. Bw'oba oli nju lwaki oyagala okuzimba? Kubanga olwedde oli nju. Oli nakugamba nti omwaka guno Katonda osobola okufumbirwa. Katonda nakolera ekyamagero n'okufuluma n'okufuluma nga Katonda akoze ekyamagero. Oba osobola okwaza oli nagamba nange omwaka guno Katonda nakugamba, omuntu nakugamba nti ogenda kufuna promotion. Gamba muba promotion nze siriimu, kireka nze siriimu. Katonda alabika yantonda nze mbeeraawo, mbeeramu mu kifo ekyo kubanga toli mu kifo ky'ekyamu ekya Katonda. Singa okibaddemu Katonda yandibadde akubikkulira n'akugamba omwaka guno ngenda kukola promotion. Omwaka guno newankubadde ng'ogenda kuyigganyizibwa naye Katonda agenda kuwanguza. N'akugamba omwaka guno ogenda kuzaala. N'akugamba omwaka guno okitegeera omuntu abeera ne Katonda ayina enkolagana ne kati olowooza Musa bwe yalina enkolagana ne Katonda ng'agenze ku lusozi, Katonda n'amugamba ekyo ngenda kikola, ngenda batwala mu nsi ensuubizi, mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Musa yali asobola okuwakana. Era bano bagamba nga era gwe Musa watukola bubi nnyo. Emisiri waliyo entaana
Emisiri waliyo uju, waliyo obutungulu, waliyo kino, watwalituya kino, twaliyo ennyama, biki. Musa n'abagamba bannange tugenda kutuuka. Kubanga ye yalinga ayina enkwatagana ne Katonda. Tufube nnyo tubeere n'enkwatagana n'enkolagana ne Katonda waffe. Omuntu yenna ne bw'anayogera ebigambo ebifaanagana bitya, omuntu yenna ne bw'anaba akulyamu olukwe, Katonda agenda kusigala ng'akuyimusa. Ogenda kusigala ng'okwekebwa. Katonda agenda kusigala ng'akulaga ng'akugamba naye omanyi nga Katonda agenda kusigala ng'akutemere ku bataliko. Katonda agenda kusigala ng'akwanukula kyosabye buli kyomugambye. Mukama yeebazibwe. Tagenda kukoma bukomi kukukweka, wabula agenda kuwulira essaala yo. Kati nkusaba lunaku lwaleero situke ku bigere ebyo. Yali akola bulungi ng'alina naye workmate we nga Muhaiti. Omuhaiti n'amuteekako olutalo. Muwala Munnayuganda oli Muhaiti. Kati Omunnayuganda nga buli kyakola kisiimibwa. Muhaiti n'awulira obusungu n'amugamba tojja kubeerawo wano. N'amugamba lwatu, amugamba bagenda kugoba oba si ekyogenda kulwala ofe n'okufa. Nze sizanyirwako ate Abahaiti balogo. Era obulogo bwabwe bwe baabasiba bujja kugenda osakinge ku Haiti. Obulogo bwabwe balimu akazinga kalinga akali mu Amerika naye kali awo kali isolated, tekalina nkulaakulana. Era kati bavaayo ne bajja mu mawanga ga Buwarabu okukola. Naye nga kazinga kandibadde atulisi kandibadde kakulaakulana kubanga abantu bekaliraanye bakulaakulana. Munnange omuwala yagamba yankubira essimu n'agamba bitusabe kubanga omukazi ng'akabana omukazi anadibwati omukazi namubati namamba ate yakagobesa munnaffe wano omuyindi nemugamba gwe tajja kugobesa gwoli mwana wa Katonda oba muyindi. Abayindi baleke balina bakatonda baabwe baki osanga we bamugobera Katonda woyo yali yeebase abanga abongoose fo waffe tabongoota takola kyo. Kalina amaanyi naga kituufu waffe tabongoota era teyeebaka nemugamba akulaba era ndaba nagamba omukazi oyo bagambye mulogoze namusangawo naye mulogo nemugamba gwe tajja kuloga. Katonda affe atte enkwe z'ababi emikono gyabwe negitasobola kutuukiriza bye gitandise. Nagamba kituufu netusaba wayitawo ndoza zalinga wikisinga 2 nankubira esimu nagamba mama Omuhaiti bamugobye. Omuhaiti bamugobye. Negamba wangi Omuhaiti bamugobye nemugamba gwe Katonda akumanyi era akukweka kubanga otuula mu kifo ekyawaggulu ekyoyo ali waggulu ennyo. Okitegeera? So ab'emikwano abaana ba Katonda mwaka guno tunoonye nnyo Katonda ate wanje mu wiiki oba obadde ennaku zonna 7 oli emmere funamu ennaku waakiri 2 ogambe nti ono olunaku lwa Mukama njagala kuwulira Katonda wange njagala kwogera ne Katonda wange. Funamu obudde tubadde nga tugenda wano ku lusozi ng'omwaka guggwako naye abamu siri erya bulijjo nga siri erya bulijjo naye ffe twasala ntugamba katusiibe mu maaso ga Katonda ate tusule ku lusozi netwerekereza tugamba guno omwaka
tuteekwa okugamba Katonda atukulembere, naye tukulembera atukulembere n'obukuumi, abeeko gyatukweka nga bwe yakweka Yeremiya. Gundi towulidde olugero lwa Yeremiya? Katonda nga bwe yakweka Yeremiya naawe akukweke, akweka abaana musa Katonda affe era tukuwa ekitiibwa Mukama. Ssebo teri akufaanana, teri akwenkana Katonda affe Mukama. Oli mulungi Mukama, era oli wa kisa, era oli wa kitiibwa Katonda affe Mukama. Oli Katonda awulira okusaba kwaffe, era oli Katonda addamu okusaba kwaffe, era oli Katonda obwekwekero bwaffe, ekiddukiro kyaffe, era Katonda amaanyi gaffe. Mukama tuli mu maaso go Katonda affe Mukama, tusaba owulire essaala yaffe Katonda affe Mukama. Abaka abantu bangi mu kibiina kino n'abali online nga babawa report nga ziva mu ba medical doctors, naye nsaba Katonda affe obakweke wansi w'omukono gwo ate obawonye. Kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, mu nsi muno mwe tutambulira, Yesu yagamba nti mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Nsaba Katonda affe ekisa ekyakweka Yeremiya, ekisa ekyakweka Musa, ekisa kyo Mukama kye wayogerako nti gy'oli abakwekebwa gy'onoobakisanga abakwagala enkwe z'ababi. Nsaba Katonda affe Mukama ekisa ekyo kirabikire ku bulamu bwaffe Mukama, kitukweke kabaka w'abakabaka, kubanga ku lwaffe tetusobola kumalako. Mukama guguno mwaka mupya ku lwaffe tetusobola kumalako. Wootoli Mukama tetumalaako, wootoli Katonda affe Mukama kitange taata tetulina gye tusobola kuddukira. Mukama Bayibuli egamba nti erinnya lya Katonda kigo kya bulamu, omutuukirivu mwaddukira n'ataasibwa. Nsaba Katonda affe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, Mukama ffenna nga bw'otulaba, waliwo abali online, waliwo abagenda okuwuliriza enjiri eno oluvannyuma. Nsaba ffenna otukweke, otukweke amaaso g'ababi, otukweke enkwe z'ababi, otukweke amaaso ga Sitaani, okweka abaana baffe Mukama, otuyambe ffenna otukweke, okweka abazadde baffe Mukama, otukise eri enkwe z'ababi mu linnya lya Yesu. Mukama gwe yakisa Yeremiya eri enkwe za kabaka, Mukama naffe tukweke tukise enkwe z'ababi. Mukama kabaka w'abakabaka, tuyambe Katonda affe, kubanga gwe buyambi bwaffe, awatali gwe tetusobola. Tuyambe kabaka w'abakabaka, tunyweze Katonda affe Mukama, ate tuyigirize ekigambo kyo, tutambule mu maaso go Katonda affe Mukama, tutambulire mu mpya zo Mukama, tutambulire Mukama kitange mu presence yo Mukama, era ekisa kyo kituyambe tutegeere we tugwira, tutegeere obunafu bwaffe Mukama, otusaasire n'obunafu bwaffe bwonna, tusaasire kabaka w'abakabaka, kitiibwa we kyamawanga Mukama saasira, tunaaze Mukama n'omusaayi guse. Tubadde tuwakana, tuli baana bo, tuwulira ekigambo kyo buli lunaku naye ng'ate tukiwakanya. Mukama tuyambe Katonda affe Mukama, tuyambe Katonda affe Mukama, otuwe omwoyo w'okukkiriza, tubale ebibala eby'omwoyo. Tuyambe Katonda affe Mukama, tubadde mu maaso go Mukama, naye ng'ebibala byaffe bye tubala si birungi, nga tubala ebibala ebikaawa, nga tubala ebibala ebiswaza erinnya lyo. Mukama tuyambe, mugamba atuyambe, kubanga tetusaanidde mu maaso go,
naye olw'ekisa ky'omukama olw'omwoyo kabaka abakabaka leka omwoyo omwaka guno tusaanire mugambe mwaka guno nyamba nsaanire omwaka guno nyamba nyimuse erinnya lyo omwaka guno yonna gye naatambulira erinnya lyo mukama kitange liyimusibwe mugambe omwaka guno yonna gye naakoma erinnya lyo liyimusibwe mugambe njagala kuyimusa linnya lyo saagala kuswaza linnya lyo taata nyamba nyimuse erinnya lyo nyamba mbuulire enjiri n'ebikolwa byange nyamba mbuulire enjiri mbuulire ekigambo ekyo taata sikulya bw'omugamba sikulya bw'omugamba siwulira bw'omugamba mugambe nzijamu obunafu obunafu bunzijeemu obunafu bunzijeemu taata kabaka w'abakabaka nyamba mbale ebibala eby'omwoyo mbale ebibala eby'ekisa tambule nga nsaanira mbale ebibala eby'emirembe mbale ebibala eby'essanyu mugambe mbale ebibala eby'omwoyo siwulira bw'omugamba mbale ebibala ebyokugumiikiriza mugambe mukama mbale ebibala naye sisobola awatali gwe sisobola awatali mwoyo sisobola omwoyo omutukuvu genda mu maaso n'omukoowola omwoyo wa mukama mugamba omwoyo wa mukama nnuŋŋamye omwaka guno omwoyo wa mukama nkulembere omwaka guno ab'emikwano kikulu nnyo okutandika omwaka ng'omwoyo mukama yakukulembedde agamba ndikukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende mugamba omwoyo wa mukama nkulembera omwoyo omutukuvu tambula nange omwoyo wa mukama nnuŋŋamya omwoyo wa mukama nkulembera omwoyo wa mukama nkweka omwoyo wa mukama mpanguza omwoyo wa mukama njigiriza ekigambo kyo mugambe mukama omwoyo wakuyigirize mukama omwoyo wa mukama mugambe ndi mu maaso ga taata sinza asaanire naye ndi mu maaso go sinza asaanira naye ndi mu maaso go mukama ku lw'ekisa kyo kabaka w'abakabaka leka nsaanire mugamba omwoyo wa mukama nkwetaaga nungamye mu byonna njigiriza amakubo go taata njigiriza amakubo go njigiriza amakubo go ssebo mugambe mukama sumulula ekisa kyo kinkweke ekisa kyo kitukweke mukama ekisa kyo kikweka abaana baffe ab'obuwala ekisa kyo kikweka abaana baffe ab'obulenzi wali abaana baffe abali mu biyumba mukama ekisa kyo kibakweke batandika omwaka guno abamu nga bali mu maziga waliwo abatandika abamu nga bali mu losses mukama ekisa kyo kituwanirire guno omwaka mukama ekisa kyo kituwanirire ate kitukweke kubanga tetusobola kumalako nga toli naffe tetusobola kumalako nga toli naffe mukama ekisa kyo kiwanirire word of salvation mukama ekisa kyo kiwanirire abasumba bonna aba word of salvation ekisa kyo kiwanirire abaweereza bonna aba word of salvation ekisa kyo kiwanirire abali mu mabanja ekisa kyo mukama kiwanirire abatalina mirimu katonda waffe wulira essaala yaffe kabaka abakabaka mukama tuleese okusaba kwaffe mukama gwe wayogera mu Zabbuli 65 olunyiriri olwokubiri n'ogamba nti buli ayina omubiri asabe katonda buli ayina omubiri asabe katonda mukama tusaba gwe katonda waffe Musa yakusaba n'omugamba ngenda kikuwa naffe mukama bye tukusaba bituwe naffe mukama bye tukabirira bituwe naffe mukama wulira amaziga gaffe kama tuyambe waliwo abatandika omwaka guno nga balina emisango
Mukama bayambe. Waliwo abatandika omwaka guno nga bali mabanja, Mukama yamba. Waliwo abatandika omwaka guno nga tebalina mirimu, gaba emirimu. Mukama waliwo abatandika omwaka guno nga balina zi budget ez'enjawulo naye ng'agitunuulira budget naye nga talaba sente we zinaava, nga talaba buyambi. Mukama gwe buyambi bwaffe, tuyambe. Mukama tuyambe. Naffe nga word of salvation, Mukama tuyambe. Tuyambe osasula amabanja gonna. Tuyambe Katonda affe Mukama kitange taata tujje mu kupangisa. Tuyambe Katonda affe oteme kuba tali kubo. Yamba abaana ab'obuwala, yamba abaana ab'obulenzi, yamba abakafumbirigano, yamba abafumbirigano edda. Yamba Katonda affe Mukama ababadde bali singo, Mukama bayambe. Mukama yamba Katonda affe Mukama gwe muyambi bwaffe, gwe maanyi gaffe Mukama. Abali mu mizigo bayambe, bazimbe ate basimbe. Abali bedridden bayambe, wonya endwadde mu linnya lya Yesu. Tutuma amaanyi go gagende mu malwaliro gonna, gagende e Mulago, amaanyi go Mukama gagende e Lubaga hospital, amaanyi go taata gagende e Mengo hospital, amaanyi go Katonda affe gagende e Kibuli hospital, amaanyi go Mukama gagende e Sambya hospital, amaanyi go Mukama gatomere abalwadde abali ku ndiri, abali ewaka, abatalina sente zibatwala mu malwaliro, gabatomere gabawonye, gabasumulule, gabajjeyo, gabawa obujulizi mu linnya lya Yesu. Amaanyi go Katonda waffe Mukama, amaanyi go Katonda waffe taata. Tuli tetusobola, awatali mwoyo tetusobola. Mukama tulabise ekisa. Abantu bangi abatandika omwaka okuwedde ne plan naye ne gugwako nga tezituukiridde. Naye guno omwaka buli muntu yenna alina plan, leka etuukirire Katonda waffe. Alina ekirooto, leka kituukirire Katonda waffe. Omwaka guno Mukama tuukirize ebirooto byaffe Mukama. Buli omu alina ekirooto kituukirize mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Weegulumize taata waffe, weerage n'amaanyi go mu linnya lya Yesu. Era amafuta gano tugateese mu mikono gyo Katonda waffe Mukama. Tusaba Mukama nga tugenda okugesaaba, tugenda okugesiiga Mukama leka gatuukirize ekirooto kyonna, gatuukirize byonna ebitufaako, ate gatukweke wansi w'ebiwawaatiro byo mu bukuumi bwo. Weegulumize Yesu era wetwalire ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Mukama yeebazibwe. Kale kamusabe nga tunawa kutuula, teeka omukono gwo guno ogwa left mu kifuba, ogwa right oguteeke waggulu, ogambe nti ayi Yesu wange nkwebaza olunaku lwaleero. Leero nga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa January omwaka ogw'2024. Weebale Yesu, weebale kunyingiza mu mwaka, kibadde kisaakyo. Mugambe omwaka guno simanyi kiriwo era simanyi kiddako, naye ate gw'omanyi. Bwe ntyo nkuwa omutima gwange, ompa obutuukirivu era njatula tindokose, njatula tindokose. Amannya gange nsaba ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, mu kitabo ky'eggulu. Ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo ng'amannya gange mwegale mu kitabo ky'obulamu, mu kitabo ky'eggulu. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Mutukuvu, weebale Taata ali mu ggulu, erinnya lyo liyimusibwenga emirembe gyonna. Amiina. Taata Kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Mukama nkwebaza, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Kwebaza ku lw'abaana bo abalokose leero, naffe abalokoka edda. Nsaba ffe n'otunyweze
otukweke wansi w'ebiwawaatiro byo, otuyambe tubeerenga mu maaso go mu kifo kye ekyekyama w'osisinkanira abalonde bo. Naffe Mukama woba otusisinkaniranga era oyogere naffe